It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. Waliwo amawulire agatayinza kulinda wadde okusula. Simanyi oba gannaku oba gasanyu, kisinzira ku side kwoli. Amawulire gano ga mukyala Julia Ngume. Mujjukira Julia Ngume yali mukyala w'omugenzi kati Angume. Yaddamu n'afuna omukwano era nga ku mulundi guno yabadde asazeewo omukwano guno aguteeke mu lwatu gutongozebwe mu kintu kye tuyita okukyala oba introduction. Eyo nayo ebambaga va kweri eyarema Semabaga, eno bagiyita introduction. Kalina okukyala kubaddeyo lwaleero wabula ekyennaku ngambye kisinzira ku side kwoli. Omusajja talabiseeko, ekifaananyi kye kimukiikiridde. Omusajja ono bamuyita Paul Kizito Sekajugo ng'akolera mitala w'amayanja. Alina okuba yali yasuubiza okubeerawo mu nnaku ezo era okutegeka ne kubeerawo. Wabula nga omanyi ebintu by'okkuba ekyeyo n'okupakasa, oba ennyonyi yamulese, oba yeekubyemu mu mutima, oba yali ali ku bulimba nga yali alina by'ayagala okubojja adduke, naye bino ne bifuuka siriyasi, talabiseeko. Naye ekirungi muganda we yamukiikiridde n'ekifaananyi ekikulaga nti alabika abadde siriyasi wabula tasobodde busobozi kujja. Ate ng'ebintu Uganda akasente okamanyi, wosazaamu ba service providers biki byonna ng'ebyabayimbi obimanyi biba byamasappe, toyinza kusazaamu kubanga ab'ebyuma, abatenti, abefumbi, kwegamba budget ebeera nnene nnyo. Okkiriziganya n'omwagalaawo n'ogamba waayi kanteekewo ekifaananyi kino, kisobola okukiikirira kubeera ne kunnira babeera bakusaba ndagamuntu yo. Kino kifudde abantu mu Uganda baserebu abakanjula ebifaananyi okubeera basatu. Asooka ye pioneer wa kino ekintu wene enkola mukwano gwange nnyo Queen Bella yali 2004 yayanjula ekifaananyi naye paka kati omusajja tannatuuka. Ekifaananyi kyekimukwataganya Bella nzise ekifaananyi kyekimukwataganya. Tujja kulaba engeri gye tujjayo ekifaananyi ekyo tuteekewo omuntu owaddala. Naye bambi Bella yeekuumye. Yeekuumye. Tetuwulirayo mizibu bonna, tetuwulirayo mwana, tetuwulirayo. Teriyo muleeretu gwonna. Akyagumye alinda ekifaananyi ekirifuuka omuntu. Oyo ye Bella. Omulala addakaawo ye Jamila Kalungi 2007 naye yayanjula kifaananyi. Ekyewuunyisa ye Metron ku mukolo guno ndowooza yamugambye nze embeera y'ebifaananyi ngitegeera bulungi. Ekifaananyi okibeppetta n'okisiiga omuzigo, ensi nekkiriza nti ddala y'oyo omwami. Owookusatu abeera Julie Angume yennyini, ye wa 2019 nga omukolo guno gubadde Lwamata Kiboga District. Lwamata eyo nali nyimbyeyo mu biseera biri nga nkyali wa ttabu, naye embeera yaayo teyansanyusa. Nayimbira ku mmeeza waggulu nalinga bebekulu. Omukulu eyantwala ebyo biseera kati MP Mulamba, musawo omukugu nnyo mu kujjanjaba obumyu okutu kw'amatu. Ye musawo yekka mu Uganda ajjanjaba okutu kwa kamyu. Era obeera olina akamyu keeyo nga kalwadde, ono Profesa Mulamba ajjanjaba okutu kwa kamyu kyekyokka. Abantu agende bweru balina ebintu bye basoma nga nange bindeeta essanyu. Kati nani kandi okujjanjaba okutu kwa kamyu? Akirina ajjanjaba amagulu oba agaki ag'embalaasi. Yezo embalaasi ziri mmeka mu Uganda? Bagamba embalaasi ya bbeeyi esinga n'emmotoka. Njagenda ebweru njige okujjanjaba amagulu g'embalaasi kuba geegalwala. Ndowooza osangayo omusawo nagamba Professor of kugulu kwa mbalaasi. Zanero. It is the final channel. Omukolo gwa Julia Ngume katugulekaawo, bingi bye tutannaba kutegeera. Waliwo atufeffeddedde gana amawulire n'agasindika. Kati enkya tujja kuba tugabawa mu fuulu ne video mujja kuba mugifuna, naye for now katubateereyo ekyo. It is the final channel. Zanera alongside SPV Graphics. We out.